Olunaku olwaleero bwe bubadde bukya akulira oludda olwabula gavumenti mu paaliyamenti y'eggwanga omwami Joel Ssenyonyi ategeezezza eggwanga ng'omu ku babaka ab'ekibiina kikyavaamu ekya NUP omubaka abadde akiikirira abantu b'e Kawempe eyo Mambuka. Muhammad Ssegirinya nti abadde asizza omukka gwe ogw'enkomerero okuva ku bubaka bw'afunye okuva ku ssimu ya maama we nga bw'ati bw'annyonnyola. Nti ako kakabe katono katya mashini ze baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Ssegirinya afudde. So weewaawo maama bwe babimunnyonnyodde byonna ye nga alabira ddala mwana we afudde kwe kutukubira n'atubikira. Wabula zibadde ziwera ssaawa nga 9 ez'emisana g'olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'atuukako wano ku ddwaliro okuba eriiso lye evvannyuma kwabadde omubaka w'ekibiina kye Muhammad Ssegirinya. Naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga nti Ssegirinya yalinga mu kusaaga naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza ng'emusse kitalo nnyo kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ayo Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu paaliyamenti y'eggwanga assibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa paaliyamenti egyo tunaava mu ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo bwe tunaavaawo tugende mu maka ge ekasanga tijanaasula. Wabula babakulembeza abalala okuva mu kibiina kye kyabadde avaamu ekya NUP n'ebibiina ebirala nabo bawadde obubaka bwabwe kono abadde omubaka era nga basinga bamwogeddeko birungi byereere nga bw'abadde omusajja omukozi. Afuluma ebweru n'agenda Netherlands wa yonna nga ffenna twewuunya entambula ye nga w'amaanyi naye yatugamba nti ye mu mwaka gumu yali amaze mu manifesto gye yasuubiza abaamu akalulu e Kawempe. Kitalo nnyo ddala era ng'ekibiina olwaleero luno tugenda lumaakinga tufiiriddwa omuntu ow'enkizo ennyo mu kibiina okumutwala kwe mu kkomera naddala ku Trump tap charges ezitaliiyo kyekyamuviiriddeko okufa. Bamu obuyinza n'asalawo akola ekyo era tumujjukirako mu kubeera nti yali ddoboozi ddene nnyo eri ababaka ba paalamenti bonna abalala bwe batuwa millions 2 Ssegirinya yasalawo okubeera nti azigulamu ambulance n'azimba eddwaliro ye ng'omuntu ssekinnoomu naye nga ate yali asobola okuzimba kalina yali asobola okugula ettaka yali asobola okugula faamu. Bannakampala ab'enjawulo n'abakulembeze okutandika ddala ku babaka ba paalamenti n'abakulembeze ab'enjawulo babadde wano mu ddwaliro e Rubaga nga bakuba eriiso lyabwe evvannyuma kwabadde omubaka owa Kawempe eyo Mambuka Muhammad Ssegirinya wano wassiriza omukka gwe ogw'enkomerero. Omulambo gwe kati guggiddwa wano ne gutwalibwa ku ofiisi z'ekibiina kye kyabadde avaamu ekya NUP wali e Makerere Kavule. Nze Martin Bosa Kalyesuubula, Dream TV Amakungunte.